Kitalo Minister wa Labour asangiddwa nga afudde ngenda bambi kutusako masawo ate ye Bebe kulu amazena Akiriza nti Bobi Wine amusinga ebyamina bekwene ebyomukolo mukwano anti ensonga tezinaba kugwa era nga wino yenna mukuletedde Calvin Kayanja n'amalala mangi gonna ngenda bambi kutusako nga ye mwennyini ayogera naye nga sinaba kwongerayo badde njagala soko kubaza gweno omulungi eya subscribinga ku Wonderboy UG tidalinge wakola chamanyi nnyo ddala era nga naye abatena ku subscribinga mukwano beera ngu subscribinga kona ku notification bell ayitubeere nga bugira ettekayo mukwano gwasuka odifuna hajat kaloddo onaakulombera eduwa bena ebyekutte n'ebito so omunoonyako ku namba essimu wansi waate nabeera nga akuyamba era nga gwe wena ayagala okulangira bizinesi yo oba akalanguko nabeera nga otukonako ku namba essimu ate tugenda banga tukuyamba munnange ekiro ekikeseza olunaku olwaleero anti omukulu ono kigambibwa mbu bodyguard we ate ye yamukubye amasasi era olwatuuse yabadde tannaba kufiirawo bwatu naye ne yeeyongera amasasi amalala n'akola ki n'afiirawo naye nga kigambibwa nti yalumbiddwa era nga bafunyemuko obutakkaanya obwatataategerekese bulungi naye kambi kutuuseko waneeno ate nga babyogera mala ate nkomewo nkwongereyo naye nga kitalo nnyo kitalo ddala era nga tusaba famire y'omugenzi ate omukama agigumye kambi kutuuseko akubiddwa amasasi wa bodyguard be abadde bamukuuma private Sabit Wilson kati nakuba n'amasasi ADC mwami otiimu Ronald naye afunye injuries tafudde ate ye omukulu Bebe kulu olunaku olwaleero Akiriza nga Bobi Wine wamusinga ebitabo na buli kimu kyonna ngenda bakutuusaako emboozi y'emmaaso awo era bw'atu n'atunnyonnyola points ze yafuna mu senior 6 newankubadde abasinga obungi bagamba mbonera teyatula senior 6 era nga certificate tagina naye nga nkujugiza nti ye Bobi Wine yasoma n'amalako paka e Makerere era nga olutalo oluliwo lwa MDD na PCM ate kamukutuseko Bebe kulu ye mwennyini osoma ki Bebe kulu olese PCM ne MDD mwaye muyanga Bobi Wine ansingako ayina certificate just sina certificate ansinga ebitabo naita ansinga magezi ebyo bintu bibiri byanjawulo ansinga ebitabo kubanga ebyo ebitabo babikolektinga n'atunga ekyalaani alina certificate sikijereze si mu bubi kiza nti akusinga ebitabo naye tansinga magezi yayitako emakerere gwe n'okomawo wayitawo buyisi n'oddawo kati nza nti makerere tekiba tekineetaagisa kuyita makerere okutuuka wano wendi naye ye ayinza okuba nga yali yeetaaga okuyita makerere okutuuka waali ate nga wetuli wewamu the hot cup at 9 kuba netutuula ebibuuzo nenfuna points zange 5 mu PCM yes physics chemistry mathematics O level nafuna 9 points A level nenzija nenfuna 5 points out of my PCM era kasita nakwata ka certificate kange nenkawa maama pa nenjolekere Kenya. When a certificate yes senior 6? Yes. You have them? Near 4. You have them? Very much so. Why is it so difficult for you? Yeah, kamba we good example. Anigwe nasoma naye. Physics is not easy. Nasoma ne deputy speaker Makerere College. Thomas Taib. And he was my very good friend. He was 1 year ahead of me. Thomas Taib. Makerere College School. Ani gwejjukira Kololo? Kololo nayingira senior 6. Kololo tisirinayo muntu gwe nzijukirayo gwe mmanyi. Okay. Sali. Omulembe gwammwe nga guzze. Abayimbi bazze batekinze ova. Bobi Wine yazze. Katolu bw'amazze. Bajjofule Lutaaya baabo. Bani bonna industries ze. tulowooza nti gwe gwandibadde omulembe ogw'okukwatako manye nti naawo
bali boga nti bakunyizanga nnyo okuzanjula okuba muli bayimbi muli bayimbi ate ensonga za Mina the Queen wamu ne Avieta jjukira bano bakola omukolo ku wiikendi ewedde naye bantu bangi mukwano anti baafubutuka ebigambo bingi bw'atyo ne Calvin Kayanja avuddeyo n'agamba mbu mukolo kikaaki guno bakooki be wali olabye nga baliira emmere ku dayiningi mukooki era akwata banange yayogedde ebigambo bingi lwaki mbamwogerera ate kamukutuseeko ye mwennyini ng'ayogera tova imu bwe twogera amazima nemulowooza tunoonya ntalo naye kambabuuze mukolo ki gwe mwali mulabye omuko ng'agenze ku buko ne bamugabulira ku dayiningi mugumpe tulabye emikolo mingi gwendeterayo ekifaananyi ng'omuko baamugabulira ku dayiningi kale ekyo tukiveeko mukolo ki gwe wali olabye omuko n'agenda ewaabwe wa mukyala we n'akyusa engoye kale fumiitiriza azikyusizaawo era ani amwambaza kati lujja ki olwo muko ki gwe wali olabye asobola okukwata mu nsawo ng'ali ku buko tuleme kubirabanga ebintu ebipya bwe twogera mwe mulowooza nnyo nti tunoonya ntalo n'ebino ebintu tubirabye era experience tugirina gwe buli lwokola omukolo gwo nga ba-andola abo be bafibi ba-andola abo be bannakankaka bino bye bibeerawo ati tebakwadivaizinga ate ani yali akoze ku mukolo ku bo ebiseera ebisinga bino tubyogera ne mutuheetinga naye ate mutwetaaga kuba ffe abamanyi ebyo bye mukola mwe bye mulowooza nti muli baakabi mu byo siringa alwana naye njagala ombuulire mukolo ki gwe wali olabye tulabye egyaba MP tulabye egyaba minisita nga bagenda okukyala ewaabwe w'abakyala baabwe wali olabyeko akyusa olugoye wali osobola okukyusiza engoye mu lujja lw'omukyala wammwe omuko ekyokubiri muko ki gwe bagabulira ku dayiningi lujja ki olwo muka atuula wansi senga atudde wali omukolo gw'okukuzaala mu lujja okulya ekijjulo ekyo ani gwe baali bakiweredde ku dayiningi mujja kugamba ebyobuwangwa tulabye ku basoga tulabye ku baganda tulabye ku banyankole tulabye ku banyarwanda n'abakyotala bonnyini tubalabye ng'era bwe kiba kijjulo nga bagabula omwami atuula wansi ne taata naani tetulabangako mukolo gwonna kabeere minisita kabeere MP n'akyusiza ngoye ku buko n'okwata mu nsawo so bwe twogera ku ebyo mbu baakayanja kyomanze bye toyinza kubindabamu nze njagala okubeera mu kintu nga si lwa following wabula ku lw'obutuufu bwakyo bampita Calvin Kayanja nja kusigala omu ku mazima gwe ne bw'onaakola vidiyo ezivuma ne zikola zitya n'ebyo sirina mikolo gye nali mbirabyeko aisawin out pulezidenti w'abankuba kyeyo bye mbagamba temukolera bintu ku puresya opapa ky'okutuuka okutwala omukolo mu lodge simeku hotel musooke mwezimbe muzimbe ne gye mutwala omukolo mugutwale nga guweesa ekitiibwa nga nammwe tegugenda kubaswaza ebyo bye njogera ne mugamba nti nvuma I sign out for now.